Abalamazi bano bavudde mu bitundu ebiwerako okuli Butale, Kashorwa, Bihanga ne Nyakitoko nga bano baakumala ennaku eziwerera ddala 10 nga batambula wamu n'omubaka waabwe wa Parliament Honorable Mwijjuke Francis. Mu balamazi bano mulimu abakadde, abavubuka wamu n'abaana abato era nga batubuulidde ekibasikiriza okwetaba mu kutambula kuno okujja okulamagwa ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo okw'omwaka guno. Kandi kintu kushabarhanga ndiba yakinkorra kingwa ntekateka ngo kintu kuchiraba munda nakiraba mwene okurigera ibirhanga mpurire ndozire kindahirhanga cyambura nayere basanga ntine kingwasa kurongora arhanga nagira ngo kampe y'amagara ganje ntambure nindiga bhwezu kantambure ndige bhwezu mpaka mpikire Namugongo icyo nicyo ndebe nicyo ndabwo nimpara hanga ngiye kuba kampa amagara shaba mukama mu amberezo bwenge umukirasi mbasa kwata umwanya gwo kubanza nisaba ntunge first grade ya P7 kandi shaba ngwayo ibyo musomo yanje ba section ko njubasa mu bubaka bwe omubaka wa district y'e Buhweju mu Parliament Honorable Francis Mwijjuke agambye nti siba kukozesa kulamaga kuno kwongera kunnyikiza kukkiriza kwabwe eri Katonda kyokka wabula bakwegayirira omutonzi okubataasa ku mbeera ey'ettemu erisusse mu ggwanga nga kino kivudde ku bannansi okutandika okwekyawa olw'ebizibu eby'enjawulo ng'obwavu n'omusaala omutono ekintu ekibaviiriddeko okwekyawa oluusi ne bamaliza nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Walimu ekiyita abantu kitogeddeko mulimu obunyiivu obungi mulimu disparities mu mirimu abasomesa banyiivu abakozi banyiivu abasawo banyiivu n'abantu ba bulijjo ndowooza okwogera wamu n'eddoboozi limu ng'eggwanga kiba kikulu nga tugamba Katonda nti tusonyiwe. Ono era akowodde bannayuganda okwegattira awamu okusabira obutebenkevu mu nsi yaffe Uganda. Tulina kukwatira wamu ng'eggwanga tusabire eggwanga lyaffe twenenye ng'eggwanga nga tugamba nti waro maybe ebigenze bubi mu ggwanga lyaffe maybe Katonda si musanyufu naye bwe tugenda wamu e Namugongo nitusabira wamu Katonda ajja kutuwuliriza n'agamba nti abantu bange babonyabonye nnyo. Ate abalamazi abalala okuva mu bitundu bya Kigezi abasoba mu 200 basuubirwa okutuuka embalala olunaku olw'enkya oluvannyuma lw'okusimbula okuva entungamo enkya ya leero. Bano basimbula okuva mu bitundu by'Ekisolo, Lubanda, Ssaako ne Kabaale bonna nga bali mu bulabirizi bw'e Kabaale era nga basimbula ku lw'omukaaga akawungeezi ku kkanisa y'obulabirizi bw'e Kabaale oluvannyuma lw'emmisa entukuvu okugenda okulamaga e Namugongo. Zezo abandi bagira cyane abandi bakanungu bagenzere ko katoza kuvuganira na Mugongo. DPC wa district y'e Kabale Abero Ruganza agambye nti ebyokwerinda by'abalamazi babikwata kannabwala era mu mpalo nti babawerekera okutuusa lwe bafuluma district yaabwe ate olwo nno ne balyoka babakwasa abasirikale aba district endala okutuusa lwe banaatuuka e Namugongo ku kiggwa. The Department of Traffic has been brought in so that it should guide the pilgrims on the way how they should utilize the road, for example, avoiding crossing roads left, right. That's very wrong, which can cause accidents. So we try to share with them, guide them on how to use the road. Morning, as they reach Ruchiga, we hand over to the next district, which is Ruchiga, and then they will continue like that up to Namugongo, up to the venue. So we are all well coordinated. We communicate time after time. Wetwogerera abalamazi batandise dde okuyingira ebiggwa by'abajulizi Namugongo eby'enjawulo okuli eky'Abakatuliki ssaako n'eky'Abakristaayo eky'Ennakiyanja era nga batambudde okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omuli amasoso g'ebyalo n'ebibuga ssaako n'amawanga gatwetoolodde omuli Kenya, Tanzania, Burundi ne Rwanda. Nakyeyu ne Rosie yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.